Essanyu ly'okuggulawo ensalo wakati wa Uganda ne Rwanda bwerityo bwe libadde ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land. Kati amawulire gano lwatuuse mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naddala mu kakiiko ak'ababaka abavunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga nabo basanyuse nnyo, wabula basabye minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu Uganda okubannyonnyola butya Uganda bwegenda okusobola okufunamu ate mu nteekateeka eno. Enkolagana y'eggwanga lya Uganda ne Rwanda eviira ddala mabega era nga bano bazze nga bakolagana ova by'obusuubulagana ebyokwerinda ssaako n'embeereza obwa bulijjo, kyokka emyaka ebiri gye tukumye emabega gano amawanga abiri gatuusa ekiseera nga tegakyali makambugu olw'embeera y'ebyobufuzi baddewo. Kinajjukira mu nteekateeka embali y'omwaka guno akakiiko ka paalamenti akasimbidde ekkubo ly'obuwumbi omusanvu n'ekitundu badde busabiddwa minisitule ya East Africa ogeza okuzzaawo omukago gwa East Africa ng'ensalo tennaggulwa. On the opening of Rwanda-Uganda border in order to free trade between the two countries. And this matter is being resolved at the highest level of the two countries. The two presidents are handling this matter, and we continue to pray for them that that border will be open so that the two sister countries start trading together. Ekiwandiiko ekifulumizza sabbiiti eno ku bbalaza kyayolesenga eggwanga lya Rwanda biripondoose ne lisalawo okuggyawo obukwakkulizo lite ensalo eno. Kyokombako okuva ekibaale Captain Richard Oseku asanyukidde nnyo enteekateeka eno era n'ategeeza nga bagenda okutumbula ebyensuulagana mu mawanga gombiriri. Gabeere nga gaggulwawo tusobole okutambuza ebyamaguzi n'abantu okutambula okufuna emirimu wonna gye baba basobodde within East African community. Ekyo kintu kirungi kubanga kituwa omukisa okubeera nga tutunda n'okugula tutunda ebyaffe e Rwanda n'abantu b'e Rwanda bagula okuva ffe wano mu Uganda. Ekikulu nnyo nti waliwo n'ebyobulambuzi ebirala bye tukwasaganya na Rwanda. Mukimanyi abantu bangi baagala okugendayo okusaba ng'Abakatuliki, ebyo byonna bibadde bitakyabaawo bulungi. Ate n'ekirala nga baniiba bwe babeera waliwo abantu abakolera eri, waliwo abakolera wano. Kati weesanze nti enfunda zonna emyaka eno 2 ng'egaddwawo abantu babadde bawulira nti tibakyasobola kugenda kulaba abantu baabwe. Balombako okuva Shema Dickson Kateshumba ng'atuula akakiiko aka bajeti naye asanyukidde nnyo enteekateeka etuukiddwako era ng'agamba nti kino kigenda kwongera entambula y'abantu mu mawanga gombiriri. Rwanda ne Uganda ziri connected. Ebyamaguzi bigenda kutambula, abantu bagenda kutambula, ndowooza nti ekyo kiraga nti diplomasi yaffe eyina results zeekoze ki zeyieldinze. So tukongratulatinga government zombi kutuuka ku decision eyo. Mu mboozi y'akafubo n'omukutu guno minisita w'ensonga z'ebweru Henry Remuker yavuddeyo n'ategeeza ng'enteekateeka bwe zibadde zigenda maaso okulaba nga amawanga gombiri gatuuka ku nzikiriziganya okuggula ensalo. The issue of our closure with Rwanda is not a very big issue now. Like in many things, you have to work towards improving it. You have to work towards removing that obstacle, and I'm sure that we will succeed in removing that obstacle. Ku Raso TV, nze Grace Girinya, Nelia Sajabi,